Story eri ku mimwa gy'Abannayuganda ssaawa zino eno mu Kampala n'ebibuga ebirinaanye Kampala, Masaka ne wasigadde bye bijambiya. Olunaku olwaleero bambi bagenze nga batandika okubeera nga bawandiika ku nnyumba z'abantu nga kuliko obubaka obatiisatiisa oba obalaalika mbunira ab'ebijambiya. Tugenda beera nga tuyitirako ebyo. Waliwo ne kibaluwa ekimu kyendabyeko nga bazzeemu okubeera nga basaba ssente. However, mbana abasoose tebabaddewo claim yonna bagamba mbu oba bayabeera baagala ssente oba ki, bajja buzi ne batta abantu bo ne batambula ne bagenda. Ne bajja ne batematema bo ne batambula ne bagenda. Kati controversial stories zize zikuba side eno ne side eno, abantu bonna beebuuza banene abali mu kubeera nga batema abantu ebijambiya baagala ki exactly. So far bali mu Greater Masaka naye munnange toweeyibaala kubanga kati ssaawa zino focus yonna yonna abantu bagitadde ku Masaka kubanga bali much affected, naddala abantu abakulukulumuko bali much affected. Kati ekya coronavirus kiringa nga abantu batakyayogerako nnyo naye ate kino kisiseno attention y'Abannayuganda bonna okulanga bafokasinga ku ki ekigenda maaso n'ab'ebijambiya mu the Greater Masaka eyo wasinza okubeera nti gye bitandikidde. Mwabiwulirako President wa ggwanga lino Uganda we yali addressinga lumu ku bya COVID-19 n'atwetera omukyala n'ayogera ku ebyo, abamu ne mujjamu emboozi ne mukolamu comedy ku b'ebijambiya be yanyumyako. Kati nno bikomyewo bye bennyini ebikomyewo mu bubaka obutiisatiisa na biki ebirimu kuva mu bannamasaka. Bo bagamba at least baagala Kyagulanyi, Bobi Wine Kyagulanyi mbu agendeko e Masaka abeereko ye Masaka. Lwaki bayogeddewo batyo okusinziira ku bantu ab'enjawulo? Bawadde analysis ne bagamba baagala Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu agende mu Masaka nti olw'ensonga Bobi Wine bamulemesa n'okuba campaign Masaka mu bitundu ebimu. Olw'ensonga yali ng'agenda ye Masaka security yali tight, bayiwa deployment zaali z'amaanyi nnyo naddala mu biseera bya campaign. Bobi Wine almost buli wamu gye yagendanga nga security y'amaanyi, mbu naye ate Masaka kyasooka mbu security yali y'amaanyi nnyo Bobi Wine ng'agenda okubeera nga campaigningayo. Kati so baagala Bobi Wine agenda abakyalireko abeereyo mu Masaka nnaku nga 2-3 oba ezisukkamu, security yeyongere so that ab'ebijambiya nabo bafune ekkomo ku ki kye balina okubeera nga bakomako. Olw'ensonga security ejja bbeeramu so tonna ng'egyo oyitako security na bijambiya nago ogenda tema ate nga aba security gye bali. Kati bo baagala kukozesa Bobi Wine nga bagiyita batya ng'engabo oba nga bait okulanga babakwatirako ab'ebijambiya oba se ekyokubeera nga baba avoiding oba protecting obulamu bwabwe nga bakozesa Bobi Wine. Ebyo byonna ne updates zonna nga wezigenda okubeera nga zijja mu b'ebijambiya. So far abantu bali mu 2 be bakabeera nga batema. Wano ku SMX Media ngenda sigala nku updates kye mu kubeera nga kye happening nga kyolina okukola kiri simple kubeera nga osubscribing wano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates ndala. MSSMX I sign out.